bino badde biwulira tobimanyi kale munaffe Ann ngezaawo okutunyonyola naye gwe atadde ku TV omukyalo ono alina kyeyayitamu ekyamuletera okuba nga ate agwa mu kino kyalimu olwaleero opazi ogambe watandikamu akaki gwe wabiyingiramu akaki nze sikyajjukira nakujjukira 2016 ana byonna tabijjukira sebana ebintu byadda ntobiruddemu sebanaye ndudde mu kintu okay bano bali abakugamba nti Anna bewaweerezanga emmere ezi gye twatandikidde obalabako kifa kati bali Dubai babiri omu yaliwo wano naye kati yasetolinga mufumbo kiza omuntu ddala so kivamu nafumbirwa nkugambye ali omuzeemu owona bwotawona gwamanyi obuzibu bwange buli wali nti owonye nga inayita miliyoni 3 naawe ogalaba diirwezi kati bano badde ki bannange kebe kaddaali osooka n'ogissa wali n'ozisika n'odda ne bakola make-up kati oba ovuddeko ki kambabuulira abafumbo babeera n'abasajja bano bankomawo buli lunaku n'akaveera buli lunaku okitegeera kati nze nebbeeyi weekulema nga nzirayo ewaka nga neebaka nga nnaaba nga ntereera teri asinga baana bange kulabika bulungi ogwe kankubuulire ekigambo kino ate abafumbo bo babeera bo ate tubasinga n'obulamu bagumu saana musajja wakudda buli lunaku simusobola kuba biri ebintu tuka nga wakoowa toyagala yadde biwuliza ekitegeera seeza namwe mumotoka ne bibatuuka bitama bwe totuuka n'olwango leero toyagala genda ku mulimu bitama n'abafumbo bibatama naye lwo tabikoze musango kururu waka ono takyakola kino akuba mugongo akuba esimu mu kyalo naye kati mu nsonga zino omukuba omugongo nayagamba nyongerako ku bino okyuka ayongerako ku bino okolota nokyuka olaba tosobola yaguze eki wewaka aguze eki wangi naye kimanyi ennaku zino abafumbo nabo kati batunda bwetunzi munnange kyekisinga omukyalo mulaga nti walaayi akyaliwo muntu muweyo kasente mujaletera abakazi emize nabawengayo kasente abasajja mugabe ku ssente byolidde bisasule nga bwolya mu woteri n'osasula yadde katono naye kalage nti okagadde osiimye muwe ku ssente abakyala mubawe ku ssente bannange olwo ebintu bitayiza kudda onogamba nti ABCD kakati tugeze Anna osiseeyo like obadde n'omwami waka owabiri najja nga bwogambye tetuuka osooka kusikayo so you go osikeyo singa odde waka nono n'agamba sembere eno ngokyuka kati guno mulimu buli buvunanyizibwa so you do it ate olina okufuba okulaba nga ina ngeri gye nkisabika ng'oli mulungi agenda ogaba ebintu ng'eri bava bigira nga tebiwooma byonna binyiize ate gigabifaanana bubi mwenyokeze mwekoomere Rosemary bwa layisi muwunye ku buwoowo kitegeera omwami aleme kubeerangawo nga byalyanga sukaali munyo tabitegeera okitegeera twetagisa kukolera ebyo ntegeeza abo bantu bo betagisa kukolera ebyo baami baabwe oba it's also good for the work olina okuba nga always oli good nga bwagambye nti bamanyi ocomplaininga kiraya nti akubira naga bannange wampadde housing kanungi kati eriyo yankubira bannange naye bannange raba bwonzuziza enjala like emmere gye yaguze akawo ke yawulidde si kyekiri si ye test era oyo omwana musooka ne mumuza ebbali ne munoonya ekizibu kiriwa really
ogwenda mulimu kuba tosobola mugoba kuba si ye yeetonda oba olina omweyiiyiza mukoze mutya. That's a lot of work kitegeeza abaana bano bino badde obiwulira tobimanyi kale munaffe Ann ngeza okutunyonyola naye gwe atadde ku TV omukyalo ono alina kyeyayitamu ekyamulekera okuba nga ate agwa mu kino kyalimu olwaleero. Tukomye ku mulimu gwe ogusoose ofulumye ozeewa boss tusewa boss ezize muddo mulibanga bannange Anna biki kulikayo kikubye asina kyennina mwekulisa nayo sina kyendeese bo balowooza nina kyenkuzeeyo otyo kubanga now I was young ebbeere ekisambi buli kimu kyalikkiriya kati nga bo basuubira buli wendaga genda kikuba ofune ka extra maybe ate nga balaba nalina confidence naye munnange ekintu nga tonakikwatako practical okirabanga ekyako kadde someone nga nkola naye asinga n'emyaka mu mulimu ng'aguluddemu naye nga tasobola tuula akatebe kano kwentudde. So balabanga nga nina confidence balabanga nga nsobola kati nga buli we ŋŋenda mobile balowooza nange bwe najja saabamala mumaayi kitegeera nina okulaga madaamu nti yadde gwe gusoose naye era nkikoze gayi teyandoopa mbu nnakaabi ekyo kye nalinda kyokka bamalina okuloopa gayi yadda ku simu n'agamba was disappointed senyumiddwa madaamu nedda biki ebyo by'olina biki by'otendeka ebyo kyala nadda mu kwetonda ne bakunenya ne bakusala sente sinakindi okugoba eka naawe reality senyumiddwa nebintu si byangu kale so bakupraise nze bakoze biki mbaddewo tubaddewo ku makya akawunga kafe ekyeggulo buli omu ng'agula kyayagala within the dormitory muddeeka mubeera muddeeka luumu ng'esinga eno nga teziringa 3 abaana bajjudde kati okay misana madam ali responsible ku kulya kwamwe then in the night tulina omukozi like twalina omukozi ng'ajja n'awandiika amannya ku kapapula na buli omu kyayagala koko chipusi buugi kamonde bino on madam's bill no our bill we had money. You had money twalina sente ng'omwana olunaku toyinza kikiza nga alina mwaka kadde adde sente zansuwadda bwe zityo si byangu byetaaga confidence no sibisobola kakati within the dormitory njagala next move njagala next appointment yo omulimu gwo ogwaddako yali mukyala mugenda mukola masayi barizo baki ono rizo kiki lesbian naye nga mukadde lesbians amukadde nga wa myaka emeka kyemmanyi yali atuuse ne mukagaali nga takisobola kutambula bulungi bamumpa like ne bampa contract ya myezi 6 omukozesa nga physicals every day buli ssaawa nnya ez'okumakya alina okulinnya engende kabalagala ewuwe naye ng'asobola okukiisinga asobola okutiggirira ate ng'olina okuguma naye ng'olunaku nze kenyini nga tiipu yampanga emitwalo gyali 7 everyday mitwalo 7 nentandika ng'okwebaka obwebasi nga we bampita neefuula eyalwadde naye nga nze nga neebaka ku ssente nenzimba amaka gange ku myaka 21
nze nga neebaka ku ssente mu ppiro nze nga bankubira nga bawanji bannange kiki ekigenda maaso nga sikyabitegeera. Imagine nga simanyi na kugenda ku WhatsApp naye nga nina ssente. Kati ate nafuna emikisa egisinga ne bana abanjigiriza nga ebandabako online bagamba nange anatuwe ku ssente. Ngeno gye bali bafuna 200 ze nalaba nga oli 75. Omukodde ono neeraliikiriza. Yalina okweraliikiriza. So mwakomanga ku kissing? Yakola nga buli byayagala n'akutigirira. So contract we yaggwako? Bwe yaggwako na like bamutwala e Sweden batabani. Ate nabana kugwako naye nga ssente yazisasula. Yali ya myezi 6 naye wali wabula weeks 2 ebitwala e Sweden. Wait, zino 75 zaali zizo? Buli lunaku. Ate nga ne madam get your tip. Bana wange nze natunda nga sinze. Great. Kati nga nebyokoze ogamba okay, it's one. Nze natuuka njagala twala mwanange asomere mu America. Lwa ssente. Ng'omukyalo yampanga ssente. Neneerabira muli ku contract. Anyonoona nga wenjagala beekikamba wadde buli omu muwadde. Awo ntuuka mu ddomu buli omu ansinza businzi. Awo naye natandikira okwagala okubeera independent. Yeah. So a contract y'emyezi 6. Madamu ye yafuna ssente mmeka lowooza? Oba yakuwako mmeka? Anti myezi 6 buli mwezi gwali gwa kakadde kamu $5,000. Zijjukira zaali miliyoni 10 nga ninako 2.5. Katonda wange bino kale tubinyumye naye nsobogamba nti oba biri ludda wa? So your contract yaggwako? You went solo? Nentandika okukola obulimu like bwe yaggwako nakomawo mu ddomu. Nembeerawo ng'abaana abalala client akusaba nga ogendagenda mu lumu ziri awo waka we mubeera. Awo ziri awo nga ogenda omukolerako. So you had drums? Yes. Awo nfuna ka mobile, nfunayo awo webutyo wengattiriza. Obulamu ne butambula so nentuuka nzaala omwana ow'okubiri. Omwana wamuzalira mu mulimu ogwo? No. Nafuna baife mukwano naffe tuba n'abatwagala. Ate nno nga batwagalira ddala. And they know what you're doing out. Hey. Nina omwami. Nina omwami. Era ddala nga bagamba God bless my husband kubanga ampa courage. Really? Olina omwami akwa courage. Ategeerera ddala nti no, you can go out there n'ogaba services ezo. N'ogabira ddala naye by'omuwa. Bizibu. Byangu. It's all about understanding, n'otegeera omuntu. Nga tokyagala ng'otema. Did you get omusajja wamufunanga bakyogera batya like yakwananga avaawa? Ng'abalala woolaba wakwana omukazi. Not olwo omuntu gwe nawulyako yagamba omusajja amufunira ku mulimu like nga wanajja mu massage nga wanajja mu byebisitemu biki n'amufunira eyo kyaliwo kityo oba? Nze omwami wange amufunira ku church naye tusaba wenenya byokoze mu wiiki n'olyoka otoopingako. Katonda naawe ebintu Katonda alinga muzadde. Akusonyiwa oddamu n'osobya neweenenya. So namufunira ku church naye natya mugamba mbunaye gibwe nti netubeerawo naye ng'alaba buli kimu musapootinga weetuli ewaawo tali muno right now akolera Rwanda. Alaba nga bizinesi weegwamu bweti mukwatamuko. Omukyala nno alina gy'antwala. Netubeerawo nenfuna oluto n'enzaala. Naye nze natuuka ne ŋŋamba nkoyobeera mu nkukutu.
kamugambi nze nga ne sente ezimu nzikweka nga akawunti nina 2 emu ngiteekako awo butwala 3 butwala 10 endala nenzikukusa era kukusa obusente lwataliwo lwe tuli ennyo lwaliwo tumulaga nti twagala kitono kyalina naye gwe omwami wataliwo sigulira mwana yo gati kiyadde ki tubeera ne tumugaba naye kulikayo naye tubadde bubi wanzi ze nfuba nendaba nga n'enviri zandese nazo zansibisiza era zendi nazo katonda wange natukayokolera nkoye enkukutu nemugamba omanyi twawukane nga talina kyankoze tambuuza kiki twagala genda waka ate twawukane nemugaba ekyamazima nze nkola bino ne bino nanga apaamu ennaku 2 nja kukula musimu mwogezi nnyo naddayo safari natulekera buli kimu naddayo erwanda nankubira esimu nangamba buli kimu nkirowoozezaako naye tewali kisobola twawula linako mu 9 months ez'olubuto wali okola wali ofuna leave ng'abantu abalala okay ofuna leave ng'abantu abalala so mwejja emyezi oluba nga terunalabika nnyo sobeera ng'okola naye nga tokola full service tudde kuba ne still olowooza nti abantu abakoze abalina zi sauna ebyo business zino bazikoya ddala nga bakimanyi kiki ekigenda mu maaso ate mutali alina sauna oli wadde mboteekawo zilooms abaana bwe babeera laya nti yeewungula mu bwewunguzi manju ng'atereeza ensonga ze ngadda ng'ayota lwaki nawulira kino mbu simanyi bw'oba oyingira n'omuntu ate the place is dark abaana we bali sitiimu ebeera dark naye sauna tebeera dark oli wadde mbolonda n'otwala mu luumu oli wadde mbokimaliraawo naye binyuma ebyo ebyamu dark mu sitiimu nze sikyayingira because nyusa kati amazenga gajja kala gakola ki gakala naye gakalirayo guli muliro but is it healthy abantu okukolerayo sex tekirina buzibu ate yo n'obuwuka tebubeerayo naye siwagira mwana butakwesako nobwokuba oli mu sitiimu banaye munkootinge bulungi nze saagala omuntu aneesibeko nalwala eriyo yatugamba ku TV simanya biki nedda wadde baliyo still bakozese condom naye nga lwaki bakimalireeyo balina ensonga zaabwe baagala ssente baagala ssente kati oyinza obuuza omwana lwaki ogenda mu sawuna omwana nti lwaki ne bana abasajja bayagala okikolera eyo balina stress zaabwe atunulamu ewaka ajja genda bayombe bamukube sitowaani wano najja n'ayotamu 15 ze n'ayota n'agula ecupa ye ya bbiya n'agula omukazi w'ebiri babeera beebiri abakazi ba sawuna beebiri tebaliko dakiika oba hours kati mu muliro waliyo embudakiika banaye oba kiki oba wakula otya ku basajja bakati betumanyi of course nakugambye dde abasajja bakati ebiri mu mutuufu gimala bafu muba mukyanoonya ne we mutuula nga lwayabye edda ekirungi yasooka zikuwa ekirungi asooka zikuwa iyi bannange mane manyi after saagala mwana kujja ku kawunta yange ngamba ana tebampadde ssente nagamba omwana eyetwala mu sawuna first of all ogenda nga noyazo zaakulya oluusi bakasitoma tebamulonze tebamwagadde okitegeera kati oba tebamulonze mu olwo olunaku nange oluusi sisobola zikuwa kati oyingirayo mu sawuna n'oyiyayo kikuza okulya oleme kubeererawo 5 gikubeeremu emeka kati bw'oyingira nkugamba genda ne kondomu ate tojja ng'oswaza client bw'ate saagala byakwekwata mu bulago ojja gobawana abantu beera n'empisa mulimu gwe muba mulemeddwa okukanya muleke ezo zikulese noonya mulala tokaayana tolemerako nsonyiwe naye maama
Semulimu ebintu simanyi kumanya balabe ana mwatulyako dda ssente namwe mujje buli kimu mukirina mujje 2016 ebintu kati mbitegeera guno omwaka munnange kisinziira na kubangayo tubuuliranga bangi abalinga gwe kati bakulabye bategedde banaabakubireeyo emiggo ze sibiriimu si buli mwami nti ogenda mwatulira bagenda kukukuba egisigadde gikwata ettaka bw'oba omanyi nti weeryamu otyo ng'omanyi nti omwami wo munnange bw'omugambira amazima sibiriimu atyabayo wakati abantu abalina obuvumu batono I had a story abantu bali bafumbo omwami n'agenda ku street giri gyali misinde agenza kugula asanga mukyala we awo wetugambira nti kati oba omusango simanyi like buli muntu yanenya munne wabadde ogenza kugula ki ate gwe wabadde ogenza kati awo amazima gasigala gawangula lwaki nange nawula ku kasitole nti baali bamira empeke oli nanoonya wagamba mune nti mmira nekibula neyesuuzaawo empeke ate omukazi olwagiraba yalowooza ziye zezagudde yagirondawo n'agikweka oshegera buli lunaku ng'empeke teriiwo naye nga teri agicomplainingako onaagiteekawo onaagibbawo onfuna so amazima ge gasinga baatuuka ne begamba nange tumira tuli bubi tumira ffenna okitegeera baatuuka ne batula bagamba anejjangawo empeke wano mwati kati nange so please amazima gawangula yogera amazima obanga omulimu gw'okyagwagala gamba omwami togamba muntu nti nkusiibudde nga tosobola kigumiikiriza oba okyasobola okuwanirira amazima go nga gakwese beera nago kizanye bulungi wekiba kikulemya ozanya yogera amazima agende oba asigale onfuna naye okukukuta si kirungi kisa n'okussa wakati omusajja bw'akusangayo munnange azeggula naawe oli mu kutunda munnange kati mwetunulako muti ennyumba temugizira tebaddayo then the following day omukyala yeyasooka oba nagenda naggulawo akwatemu ebyagende kani imagine teebereza otunda naye owaka akulemya osanyusa ekituufu atanga walinaga esanyuka linoonyiza walala kati tolaba nti n'omwami waaliwo omunafu omukazi atunda kufuna sente byonna muwe ku sente gwegula mukazi wo naye akuguze mwegulire ewaka mweguzize kyekyo bitwazi bya sente mwegule mukazi mugambe mpaako nja kugulira kino mukole n'akaka bana ebintu bino muwe ku sente muleme abaami bamu boogera bingi nga bali haadi kati olumaliriza akugonzegonze then amala abakyala abamu baba bwe beesobola babateeke ne ku misaala sente eno yetukozesa ebibi kati nze banfuula boosi kaba kamiro bumiro kaba kamiro buba butamatira kuddamu kuyita ku baana bange n'enguza kiraya nti nga nabo webali okubeera ekyabiri wekijja kyabiri kitono tekimpemuza nze situunda abiri no 20 at least 3 30 millions mitwalo 30 millions ogalaba ago gabeera mu okay kati ebyo tubireke ngoba muddugavu asatu at least eddakiika asatu buli 10 zibala eddakiika meka 10 ezo nyingi abasajja aba 30 minutes nabo tebaliiwo kuba tozirina nti buzibu bunze kuwadde eddakiika asatu so ku mitwalo 3 you can osobola wadde eddakiika 10 ku milyo you can go for mitwalo comment nkugambye nkootinga bulungi owulira essaawa zino nga kamiro era ng'omwami simulina era nga bizinesi teyaginteerawo kyangu muyita munze akanaana nze mulyamu olukwe nze abaasoosa abedda mu bayibuli baali alyadde enkwe nze mulyamu olukwe ale kati we namulirangamu olukwe ne tumala eryo ebbanga n'enzaala n'ozaala munnyonnyodde ng'omwana waali kwe kuga nti naye tukole ka bizinesi okolewo oti abaana babeere babo ofune ababo okitegeera naye ng'eriyo abakazi bali omusawu nabeetundira emitwalo ebiri nga ate bafumbo n'amaliza nalaba mangu
oba akoze yeena naddeeka buzibu ki abaami abakazi tebagaba ssente w'omukyala we 15,000 zimubeeremu oba ng'ofuna mutwalo kale muweeyo ebbi naye abantu temubawa ssente mukimanyi bwe bulabu nsobera bakuwulidde tuve wano nga twogera eri omwana omuwala tulabanye abaami era tubatwala nti be basaale kuba nti tulwanyisa akawuka ka mukenenya abaami bano naddala abo bennyini ababasaba abawala abo nti yes wadde embeera ebeera bwetyo tukusuubira oba tusaba oyo atanaba kukitegeera okuba nti akimanye nti yabeera ow'amaanyi kaseera kwe katuuka okusinga omukyala so tusaba oba oli awo oli nga talinaba kukitegeera nti yeeyo w'amaanyi era nti asobola okukulembera ensonga zino kuba nti tulwanyisa akawuka ka mukenenya gwe omwana omuwala ali eyo awulidde bino omulundi gwe ogusooka oba n'omulala akiwulira oba n'omulala ateekateeka okukiyingira bugambo ki bw'oyinza okumugamba ng'ayingira bizinesi efaanaganako bwekyo ngenda kusooka n'omuntu eyandiyagadde okuyingira lwakwagala ssente nga talina kizibu beera gy'oli nywera beera mukyala mukozi tetenkanyiza wooli eno gy'olumba mukwano kyotya abalirwedde nga bamalirira obulamu kyekikulu mwekuume oli takulimba mujagala twekebeza omulundi gumu tegumala ojja kulwala munnange eddagala terimirika ekyokubiri beera ng'omanye ebintu ebifuga amateeka g'ensonga ezo kondomu zibeerawo ate client takutegeerera tokkiriza client kutegeerera olaba nga akutegeerera muleke kuba mujja fundikira nga mukayanye ate weeswaze kuba gw'oswala akuguze si yaswala mwattu naye gw'atunze gw'oswala akatereke kakasemmayo tukitwale olunaku olwaleero nti wonna wonna abantu abakoze ebyo ebifo ddala nti kyatteeka oba kwesalirawo kyateeka okola otya ogenze mu masajja basawuna kyatteeka nti bonna abagendayo babeera mu they do get those services no there is someone agenda n'omwami we ate wali omulala ajja kwota kukola lususu lwekola ki waliyo n'abaami mwatu nga si bye babeerako ng'atuula butuuzi n'abatunuulira so si buli omu ate si kyatteeka choice ya muntu tewali akaka muntu ne mu masaaji oli wadde mbofuluma nga tolina kyokoze batugamba muyugambo omuwala wajja ne oba tubiriiko amakinga sure nti akuteekamu ekyo muga nti guli mulimu buli muntu alina okuba n'obukodyo bw'omulimu tegeera so kati bw'ovaayo ng'akulemye osanyusa ng'okomye kuzirize bawadde mukamaawo era nga nkuwaako kakomissioniko nga Tenza nyo kyeyanzege weebale nnyo okutuwa emboozi eno weebale nsomesezza mbadde sibimanyi mbiwulira naye bizinesi mbadde sigitegeera bulungi kyo kyekituufu so kyeyanza nnyo kyeyanzege abali eyo abateekateeka obiwuliddeko tobitegeera bulungi suubira agezezzaako okunnyonnyola oyingire ekintu nga ddala okitegedde bulungi abaami ababeera mu bino ebintu abakyala be basinza okwogera nnyo about ebintu ebyo abaami gye bagenda abaami bakola biki abakyala ndooza namwe mukitegedde bulungi waliwo asobola okugenda nga mutuufu sikyaliko era nibabeerayo abagendayo nga kibagenza okukima bakola ki bakitegedde bulungi kati ngamba gwe atategeera agenda okugamba nti nze gendako wali eri tubiwulira abawala babikola nga wakugambye nti ajja koma ku commission kali kalina okumuwa so mu bwongo obwo kimanye nti nno omukyala ono watandika okukwatirira nawe ebintu byetategeera manya nti ebintu ebityo oba ebifaanana bwe bityo gyebiri abaana bekweya ddala naye ng'ensonga yakunoonya ssente obwavu kale agambye nti abasajja mmwe ku bakyala bammwe ku ssente mbawa ku ssente baleme kubeerawo nga banoonya engeri gye bafunamu ssente ate ng'engeri eyo si ya buvunaanyizibwa kyokka ate nga abasajja abasinga musobola okuba nga mulina obusobozi obwokuwa abakyala ssente mulekerawo obukodo mubawe ssente mmere tambule bulungi nze Nassali mbadde ne Ann Simon ku kamera atekomya mpeera ku mail era bulungi